olaba pono pornography tomulaba olimba ki tosobola kubanga tolaba pornography omulaba kati lwakuba olwokuba kati oli ku TV ojja kudda eryose kogendewo omusajja yambuuza ekibuuzo ddala omulaba kati pornography bw'oba omulaba ani musiru abamukola oba gwamulaba basi ansa y'ekibuuzo kyo kati tonenya bazanyi gwalaba gwe musiru ani akututteyo nosasula ne sente zo ani akututteyo gwe tomanyi byeyagala kulaba birungi ani akutumye okulaba abo therefore omulabi ye problem so si bali bazanya oli ayinza okwefungula ayinza okukola buli kyayagala ku stage naye gwe ali awo amulaba gwe problem lwaki tovaawo owulidde abalabi baffe be balina problem tebamanyi kye baagala tebali informed bulungi